mujje baliko munaje muwangalira kansubire muli bulungi olunaku lwa leero just njagala balagako voluntary in UK voluntary ekola etya ogikola otya njagala tugende step by step mbeegayidde nsaba musome mwesomere nga mmwe ekintu before kye applying I want you to read very careful gwe okutandika okugamba nti bakusabye ekintu bwe kiti I want you to read very careful ononsindikira message ng'ongamba mashe ebintu biganye ng'ate gwe kennyini tuwabisomye bulungi simanyi kye nja kuddamu genda ku gundi yo ku gogoyo oteekemu Lee Abbey London eno gundi page eno bwete egenda kujja Lee Abbey London ndowooza mulaba kati wogigendako bwoti ngenda gisaamuko tugendera awo olaba bakugamba waneeno you will need an up-to-date photo of yourself, details of your passport, travel and funding arrangements. Funding arrangements. Okitegeera si bya bwereere. If overseas, era bakitadde mu gundi okinotinge ne bagamba and references, the form will probably take at least 40 minutes to complete. But at any time, you can scroll to the bottom and click and save. Kiraba? Then ne bakugamba waneeno, ne bakugamba before you start, please note. Owulira, kati gogenda kujja otandika okungamba match ABC and G nga tobisoose bisoma. Bakugambe it is a genuine occupational requirement that you must be practicing Christian with evidence of growing Christian faith and involvement in a local church. Bino ebintu byaba Christian, byaba Protestanti, oba kale nga onogamba by'abantu abakkiririza mu Yesu oba mu Katonda. Era bw'obanga tokkiririzaamu, then this voluntary is not for you. Tugende maaso. Ne bakugamba Lee Abbey London does not have a suitable accommodation for married couples or families. If this applies to you, Lee Abbey London may not be for you. We will not issue certificate of spouseship for couples or a family. Wobanga gwe oyagala kutambula na mukyalawo bana bbaawo oba na baana bo bakugambe tebagenda issuinga tebagenda kushuringa spouse gundi eyo oba okitegedde tebagenda kati gwe ayagala ate tebagenda kuwa accommodation, which means accommodation gye bagenda okubawa mwena mugenda kubeeramu kayoola nga mulimu n'abantu. So gwe agenda ogamba nti ngenda kwepiica ngenda kukola bwe nti ng'oli ne mukazi wo, it will not be applicable. Oba okitegedde tewaliwo ekigenda kubeera nti they are going to give you this, they are going to give you that. Kansubire n'ekyo mukigize temujja mu inbox ne mumbuuza ebintu biri wano. Ne bagamba you will be expected to share a bedroom with other members of our community. Ojja sangamu aba Nigeria, ojja sangamu ki mwena mugenda kusula wamu. Bakugambye Lee Abbey London is a residential Christian community. Living, working and worshiping together with us in a community is a requirement. Sigenda kweyongerayo. Naye ndowooza byonna mukola ki mubiraba nsubire. Kati wetugenda wane ne bagamba ne bakubuuza waneeno ogenda kugamba bagenda kubuuza wano do you believe in Jesus as Lord biki era obukozi oyigamba yes okitegeera yes ne bakugamba which country issued your passport oba okitegedde wano bagamba UK or Ireland oba rest of the world gweteekawo rest of the world kubanga Uganda bagenda kugamba if you are invited to join the Lee Abbey community, you will need to apply for a voluntary charity workers visa. Owulira voluntary child workers visa which will last for 1 year. Mwaka gumu. You must be willing to commit to voluntary with us for this period. There are strict requirements for this visa and application may be refused entry by the British Embassy. Sigenda kinnyonnyola buli muntu yenna akitegeera weesomere tugendagenda maaso. Have you been refused a visa to travel to UK within last 5 years? Bwe babanga bakumma bannange bagambe yes.
webabanga tebakumangako bagambe nti temunyimangako, webanga bakuma bagambe, webanga tebakuma gamba no I haven't. Ojje wano bakugambe, have you previously traveled to UK on tier 5 or bichi? No, webanga tokikolangako gamba nedda. Ojje wano bakubuuze, do you have enough money to apply for visa to travel to UK? Mukwano bwoba olina bagambe naye kyemmanyi wandigambye yes because watifu nga bakugaana, gamba yes bwoba ozirina oba tozirina totawaana. Oba tulina anyway you can try to say no olaba oba banaakuyamba, but if you don't have, I don't know what they can do for you. Okay, gamba yes I have enough money. Kati bano bagenda kubuuza, do you have enough money to pay for your travel to UK? Yes, wobanga tolina bagambe bagenda kugamba your future plans when you return. Wandiika waneeno. Oba si kyekyo wandiika wano bakugamba, if possible please upload this or scan photo or any documentary evidence of your future plan when you return home. Kati waneeno oyina okukola egundi eno. Oyina okukola egundi nga wonogamba omuntu nti ngenda kudda oswearinge ne affidavit obalage nti nina ente zange, nina abaana bange, nina ABC and G ebikulobera okudda. Nkiddamu ebikulobera okudda. Yeno guli gy'olina okukola. Bannange, watch this video until the end. Wobanga tugenda giwachinga, it is going to be difficult for you okumanya kiki ekituufu kiki ekitali kituufu. Wano bakugambye bwobanga si kyekyo ekitegeeza oyina okubalaga nti oyina omulimu era osobola okufuna maybe gundi oya 1 year. Oyina okubalaga n'obalaga nti bannange ngenda kudda, nina ebisolo byange, mukyala wange yagenda obitakinga over, nina ennyumba, ng'obalaga nti oyinawo kasente ate nga wasoma. Are we together? Bino ebintu so biteeka mu gundi yemu yonna n'obalaga ABC and G n'obiteekako. Ogenda waneeno ku select webanga biri mu PDF yo, biteeke mu PDF yo, obiteeke ku gundi. Wonyigawo ogenda mu gundi yo then obijjemu. Ndowooza abantu abasinga bakitegeera. Kati bagenda gamba, if you were selected, what is the earliest date you will be available to join? Gwe kennyini teekawo date gy'onobeera ng'oli available oba okitegeera. Kati bagenda kubuuza waneeno, what is the latest date would you be able to start until biteekewo. Bagenda kubuuza, how good is your English? Not just written English. Gosobola bagamba yes fluent biki? Ogenda kwesomera osome ebintu ogambe yes I agree. Please note, if you don't agree with terms and conditions, please don't sign. Ojano gamba I agree. Returning home, I understand bichi. Marital status, osobola gamba oli married oba oli single, it depends on what you want. Sigenda kugamba. Osobola gamba oli married nga mukazi w'omulese waka. Kubanga bakugambe wali abafumbo tebagenda batwala oba tebagenda bayinza obatwala naye nga just tebagenda kuba facilitating nsula nnungi. Kati bagenda kugamba, do you have dependent? Ng'ogamba yes, osobola ogamba continue. Kati nze sigenda continue winga wano kubanga biri sibijjuza, but continue until the end. I love you all watching this video, sharing this video etuke ku muntu gweteekeddwa. I love you all and I wish you all the best. Mukama abankomere.